Ebya Alien Skin byongedde okubanga bitabuka. Omuwala abadde promotingira ennyimba ze akawedde mudda. Alina ba influences okubanga byonna babivaako. Kivudde kuki? Byonna mbikuletedde. Don Asia amaziga amerere ate nessanyu at the same time. Byonna ngenda kuba mbikuwa. Umaru Kiseka alina bwino gwaleese omuka kano nno akeetaaga okawulire n'obwegendereza. Kankuwemu kati Umaru Kiseka olabe. Bannange twebase ebusi yaawo waliwo golodi abalirirwamu triliyoni za dola 13 wennagezaako fulumya information eyo ku live ne bandeetera abantu ne bannumba ku zi live zaabwe. Kale yoyo Umaru Kiseka ate nkujjukiza atuli ku Wonder Boy UG agwe mukotu kwe tuli yonna gy'osinzira okubanga otulaba nkujjukiza alikinga video eno esobole okubanga etambula yeeyongereyo. Enkomyewo nateera okulaba nga mbaweereza mwebale kubanga mutulaba yonna gye musinzira okubanga mutulaba. Njagala okubajjukiza mu subscribing gwena atanaba kubanga subscribing at the end of the day obeere nga gwe omu kubasooka okulaba video zaffe. Andino omusajja Mr 256 ali emabega wa kamera eyo okulaba nga buli kimu kikutuukako yonna gy'osinzira okubanga ate otugoberera. Kakati njagala okujjukiza mawulire mangi nnyo wabula nga njagala tandika n'emboozi ya Don Asia awo nga ono nno mumumanyi era nga y'omu ku bantu abagezaako okulaba nga bateekawo embeera ku TikTok awo n'emikutu emirala agimugatta bantu. Tuyadde ajaguza amazaalibwa ge era twabaddewo okulaba nga buli kimu atukikuleetera olunaku olwaleero. Happy birthday atujja kubanga naye tumubaleetera maaso awo. Kakati emboozi ya Alien Skin eno ekutte wansi ne waggulu oluvannyuma lw'abamu ku battiimu ye ababadde bagezaako kubanga bamupushingira ennyimba zino nezisobola okubanga zituuka ku ffe aba last consumers oba ffe abawuliriza abasembayo. Abaana bano balina group ey'enjawulo era nga omuwala agezaako kubanga olaba mu kifaananyi ekyo era nga y'omu kubagezezzaako okubanga ennyimba ze tuzifuna yonna gye tusinzira okubanga tuzifuna era nga abadde akozesa omukutu gwa TikTok. Nga mukimanyi nti TikTok gye gimu ku mikutu omukulu gye yasalawo okubanga afufugaza era y'ensonga lwaki naawe omumanyi. So alina ttiimu egezaako kubanga epushinga ennyimba ze era nga omuwala oyo bambi yakabye n'amaziga ekintu nange kinawulidde nga kyabadde kinkwatirako ddala nendaba nga bambi Alien teyayogeddemu bulungi because Alien yavuddeyo n'agamba nti ku TikTok awo tewali nnyo business era mugende mukole account gye batutte yabadde ekwa ssente mmeka, which I think yayogeddemu bubi because omwala ndowooza yamaze okubanga akaba nti TikTok account ye bagye hackinze. Alien yabadde alina okuvaayo at least agambe oba amuyambeko okubanga oba afuna endala ekule mangu oba sekyo agezeko okubanga ayogera n'abagitwe because bakimanyi era babaako nga bagiraba bagezeko okubanga bagizza oba oli awo amuyambe mu nsonga endala. Alien yavuddeyo buvi n'amuyisaamu ggali namugamba mugende mukole mulekere awo ku TikTok tewali ssente zibatutte. So ebigambo ebitayisiza bulungi mwana muwala oyo era kamukuwe akwene Alien Skin eddakiika eno yennyini ate nzije tube nga tukomawo menyu ye naawe awuza mbona bafuluwa bangi singa zibadde ssente singa olina mmeka mugende mukole muve ku TikTok. Okay, I'll cry. Kuba badegera kamera na town in front of people. They're watching me. I was dancing in town and someone shared me that video. Nebulianga zigwao n'amajiga mpedde. Nekwate kuonezea ewaka. So basically bade na akatuuka. But I wasn't feeling okay. But this is fine. Everyone can say bajitwale leno, any bajitwale, but some people we value so much in our lives that it makes us cry, it makes us happy. Whenever Sayuka, I'll be happy. Sayuka, yes. But if you're also happy to see me cry, it's okay. So I'll say bye for now, okay? Kale
Emboozi endala ajenjagala okubanga nkuwa olunaku olwaleero Umaru Kiseka alese bwino wa Gold ali ebusiya. Sagala kubanga mwogera kigambo kyonna wabula nga njagala kubanga amukuwa ebigambo bye abyeyogerere nga ye sagala kwongeramu olw'ensonga ebigambo by'ono omukulu biri so sensitive which I think neetaaga okubanga ye kennyini mu byawa abyogerere. Ate omutima omunafu gwe nandikusabye kano ka video soko okaleke. Genda kuzimba amalwaliro buli wamu $1 trillion manche kitegeeza abasajja bazirya buli bana abaana baffe bawamba abo ne babulawo obutadda babatwaleeyo kusima ki Gold bwamaliriza okusima nga bamubuzaawo batta bwanafuwa abalala bamusima babajja mu mawanga malala baleme kutambuza information mwe bannayuganda kubitegeera bino ebintu bihappeninga ebusi yeeyo waliyo ebiwuku empuku nkugamba bino byaddala Uganda nsinga gannyo nga bw'okiwulira tuyina buli kimu. Omuzungu yagenda giyita the Pearl of Africa yayina ensonga enneekusifu gw'oyinza okulaba zino ensonga ezirabwako mbwe erina ennyanja erina biki waliwo ensonga enneekusifu eziri mu ggwanga eryo Uganda naye abakulembeze baffe oba abafuzi baffe bagiwamba babba bubbi bayina gye batwala. Ate nina n'endowooza nti lwaki tebatereeza nakooko wadde kubanga waligambe nti wayi kabazimbe ku nguudo babuzeebuze ku bantu buno obuguudoguudo babuzimbe buli wamu wafu waligambe nti wayi kabatereezeeko wano buli wamu wafu kitegeeza bayina gye balaga nabo bakimanyi bayina gye balaga mu Uganda bagenda kumala okukunyunyunta paka ku ssaawa esembayo then bakute nkubuulira bino bihappeninga bano abasajja bayina gye batereeze ewaabwe wano we bali si waabwe tebakufaako tebibakwata nako era basindika obwo buvubukavubuka butudaivatinge butujje ku mulamwa obuwalawala obutulumbalumba mbonaffe tudde mu kukaayana levo yange yalinnyamu ba anti ne ba anko. Bino ebintu bihappeninga mu ggwanga lyaffe naye tutudde butuuzi tetulina wadde okwebuuza n'emisolo mugiwe mingi emiyitirivu kyokka nazo ne bazibba wakiri balireseeko ezaawamu balireseeko ebyenzijanjaba kubanga eggwanga bwe litereera ebyenzijanjaba wakiri omanya nti wayi wonoolwala ojja kufuna wewejjanjabira naye nebyenzijanjaba tewali ebyenjigiriza n'okulya. Happy birthday dear Happy birthday dear Nagudi. Happy birthday dear Nagudi. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday.